wakitegedde waliwo abayimbi basatu abagenda okufa e Uganda. Waliwo abayimbi basatu abagenda okufa e Uganda. Before the end of the year waliwo abayimbi basatu bagenda kufa. Omu bagenda mutta by cocaine overdose kubanga akosa nnyo cocaine. Government ennaku zino yemusupplyinga cocaine naye nga cocaine gyemuwa eri fake ba Nigeria bagimixinga. Naye government yategeera nti omuyimbi oyo ayagala nnyo cocaine neera baamutega aba Nigeria babukolere cocaine ali fake bwanuusa ku ntaanaye asigazayo ekinene nnyo myezi 6 naye agenda kunnuma kubanga nkwagala nnyo muyimbi gwe bagenda kutta. Omuyimbi omulala agenda kufa accident before 2024 ate omulala bagenda mukuba masasi. Government yennyini yegenda obettira Muhoozi Kanyerugaba abayimbi abo basatu. Jukira nabagamba tamala emirundi ne mugaana okuwulira kati n'omulala bannange Frank Gashumba alaba Gashumba mugamba asibemu ebibye. Aba PLU bennyini bagenda omwettira. Aba PLU Gashumba bagenda kutta. Walogo bawadde miliyoni 4 akutte. Ekitegeera kubanga kkiriza gaana wakola loosi. Buli omu akola loosi mu family. Nozaala ekyana ekikwata abakazi ekyana ekitategeerekeka wakola loosi. Yeah man, buli omu akola loosi naye ensi toyina 40 years Museveni tokyalina kyozzaako. Okitegeera what I suggest the new generation ife kwa Africa tojja ne wonooleta billion. Ffe tulinga abayimbi abaze mu State House. Tetwagala katiba akuyamba nsi yaffe. Twagala katiba abantu baffe amalwaliro mubeeremu ki eddagala enguudo zikolebwe amasomero gatereezebwe ab'amagye n'abapoliisi babeere nga abawa miliyoni 2 buli mwezi minimum. N'ebintu byonna mu byonoonye. Byonna mu byonoonye because ate n'ekirala mwabifula tribalism. Okitegeera Museveni temukyayagala Banyankole, temukyayagala Bakiga, temwagala Basoga, Baganda, mwagala tribe yammwe. Bonna mubagobye mu bifo ebiri powerful. Mubagobye. Kitegeera. Naye let me tell you one thing. I suggest bana tuwe entebe yaffe Museveni ebyaddala. Bw'oba oli Dubai, bw'oba oli Kenya, bw'oba oli mu America, London, omukyalo ono gw'olaba bamuyita Annie Mugabe. Yali mu in charge okuwa buli Munnayuganda ali mu diaspora obutwa. Haina tiimu buli nsi yonna bagaba obutwa. Annie Mugabe sharing a video eno bw'oba olina omuntu yenna gw'omanya ali mu struggle ali outside Uganda. Leka tulabise omukyalo ono bamuyita Annie Mugabe. Yagaba obutwa akola suicide mission ez'okkuba abantu amasasi all over the world. Sharing a video eno tulabise dictator ne mutabani we Muhoozi Kanyerugaba abantu bebakozesa okugaba obutwa n'okutta Baganda baffe mu diaspora. Sharing a video eno Annie Mugabe yali in charge ogaba obutwa. Neera mwe ba diaspora leaders mu nsi yonna muwandiikire ba representative bammwe mubategeezeeko Annie Mugabe ayina tiimu z'abantu zaleeta mu Europe, America okugaba obutwa n'okutta abantu. Sharing a video eno waliwo abali ku mutimbagana abali mu kuvuma Azawi nti yayisizzaamu eggaali Phenon Records zikubya sound mumpulirize bulungi. Azawi tannaba kuwandiika bigambo ebyo. Abantu abawandiisa ebigambo ebyo be ba CEO ba Swangiza Avenue oba management company Azawi gyali under be ba controllinga page zaabwe. Jukira Irene Ntale yava mu Swangiza Avenue ne bagano mu page ze. Ebigambo byonna ebigenda ku mutimbagano Julius Chaze, Julius ne Benoni babirimu. Nere ebigambo Azawi byawandiise teyabiwandiise nga muntu, company yabiwandiise nga Swangiza Avenue. Get it right. Swangiza Avenue
ebbanga lyonna mwagala kubeera ani Steve Jean owa Fenoni. Omwana wachite mwesonyiwa myaka 3 muli mu kulwanyisa mwana oyo, muli mulwanyisa myaka 3 muli mu kulwanyisa Steve Jean. Okitegeera production mwagala kubeerayo, obulango mwagala kubeerayo. Kati mwe mwennyini mukutta abayimbi bammwe muli balwanyisa ntalo zammwe. Mukutte Azawi mumuyingiza mu ntalo zatamanyiiko. Abantu bannaye temunyigira Azawi. Abasiru ababiri mulina okunyigira kubanga basiru. Steve Jean yabawa fame gye muliko mmwe. Benoni, Steve Jean made you. Okitegeera omusajja mutambuliddeko okumala ebbanga. Mu company zonna mugenda nga mukuba amagi naye oli omwana ali successful newe munakola mutya temujja kusobola Steve Jean and Fenoni. Get it right, Benoni. Get it right. Manye level zamwe. It can even take you 200 years okutuuka level Steve Jean gyaliko. Bannange Ugandans temuyina production mu East Africa nga Fenoni gyeyina. Okitegeera teriyo. Kati gwe Azawi, listen my sister. Listen, I'm giving you an offer. Irrecoverable gyoliko yagwa. Come join. Azawi, come join me. Nina V8 njaji kuwampya ne eka 5 z'ettaka. Osaininge na fove mrekerebe zagwa. Tezikyalina hit. Come I make you an international superstar. Abaleke kuzanyisa games zaabwe ba Benoni ne Julius Kyaze. Bagudde amakampuni gonna tewali kampuni ekyayagala kukozesa Swang Zavedi. Kubanga boche Kenzo okumuwa oba presidential advisor. Eyo diversion enamwe. Bana Uganda. Eyo diversion and tribalism. Kati Bebe Cool. Kamiliyoni. Muli Baganda. Kenzo Munyarwanda. Baino bumuwa. Bebe Cool Kamiliyoni. Muli more educated than Kenzo. More educated. Nemwe lebasobola position wadde neemu kubanga temuli Banyarwanda. Kyo kyembagamba nti eno government tebaagala mu Abaganda. Eno government teyagalangako Baganda tejja baagala. Kyova abantu bawamba kabaka waffe. Okitegeera ne bakwata Mayiga Omunyarwanda munnaabwe ne bamuteekawo ng'omuki Katikkiro. Yeah. Eddie Kenzo agenda kuba embaga weekend eno naye abasinga temunnabagitegeerako likambawe exclusive etuuseewo. Eddie Kenzo ali scheduled okuva e Uganda ku Lwokusatu oluvannyuma lwa dictator okumuwa ssente ez'omuliwo omusolo eziri mu miliyoni 700 neera ssente ezo ze baamuwadde ez'omuliwo omusolo instead of oggula eddagala Mulago ye musajja wattu Kenzo yazitadde musajja woyo gwe yeekutte naye mu kifaananyi gwe bayita Michael. Neera Saturday eno bagenda kwewasa. Mpuliriza bulungi ku ssente z'omuliwo omusolo ze bagenda okwewasizaako. Ate nga jjukira dictator yagamba takwatagana na bisiyaga naye embaga ya bisiyaga bagenda kukozesa ssente z'omuliwo w'omusolo. Neera Saturday eno waliwo embaga n'omuzungu oyo bamuyita Michael. Omuzungu oyo abadde ne Kenzo okumala ebbanga. Mpuliriza bulungi neera yamuyambako okufuna nomination ku luyimba ne Mati B. Oluyimba tewali yali alumanyi naye lufuna nomination. Okitegeera bulungi. Neera after ban gye baamutaddeko mu America ne Canada option gye yali asigaze eryemu yakuwasa omusajja oyo. Neera waliwo embaga etegekeddwa neera Kenzo ava Uganda ku Wednesday agenda kulinnya ennyonyi bagende beewase n'omuzungu oyo asobola okufuna access okuddamu okuyingira America ne Canada kubanga agenda kubanga mukazi we.